Ekigambo security oba insecurity kiwanvuko obudde obukinnyonnyola nyinza obutaba nabwo olwaleero, naye nyinza kukugamba nti security etandika naawe. Bw'onooba ogyagala ojja gifuna, naye bw'onoolowooza nti kasita tulina poliisi bo bajja kusula ku mulyango gwange nga bankuumye, gwe nga teweekuumye, oyinza obutagifuna. Bw'onoomanya nti waliwo kijambiya, bw'onoomanya nti waliwo omubbi, gwe nooga nti nze kasita nnina geeti, kasita nnina kamera, tomanyi waanaakufundiza. So buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okweggyako abantu abakyamu. Community liaison officer yekoonye obuzibu obumu oba obutujju. Obutujju tutandise okufuna wano mu myaka gy'ekyenda nga giggwako, naye na gye tuli eno obutujju bukyaliwo. Obutujju nabwo sisobola kunnyonnyola bumalayo, okuggyako ekigendererwa ky'abatujju. Wajja wano n'atukubamu bbomu ne tufa oba ne mubaamu abafa, ekyo si kyekigendererwa kye. Omwami ono akutte kamera ye gw'aba ayagala alipootinge nti ekikolwa kye yakoze kyafiiriddemu abantu bwe batyo, si gwe. Ne gw'ayagala okutta olumu aba tamumanyi, naye kasita akola ekintu ne kigenda mu mawulire, olwo ye aba akoze, n'abamuvujjirira ssente nga nabo baga nti omulimu ogukoze. So ebigendero biba byanjawulo. Noolwekyo abantu bemwekengera nti bayinza okubatuusaako obulabe, gwe nooga nti egyo mirimu gya poliisi oba togiyambye, ate naawe tomanya, oyinza okufuuka saalumanya oba naalumanya. Ekigambo ky'obubbi nsonga nkulu nnyo, era ndowooza yeemaamidde wano. Obutujju tubwogerako, yes, weebuli, naye ate ensonga y'obubbi nayo nkulu nnyo. Twafuna obupikipiki buno butuyambye nnyo, era tubeebaza abakuli mu mulimu ogwo, naye ate mugenze ne mwerindikamu ababbi ababukozesa, ate ne kiteekera ddala obulabe ku bantu abali mu mulimu ogwo abatuufu. Naye nga kiki ekireeta obubbi? Nyinza okuga nti oba oli awo naffe tuvunaanyizibwa, oba omuntu atalina mulimu gw'akola ajja kufuula obubbi omulimu. DPC akyogeddeko n'aga nti festive season ze twetegerekera Christmas, bo ababbi baatandika dda okunoonya. Olwo nno nze ne kinkuba entukwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.